Akawungeezi k'eggulo poliisi yakubye abantu 6 amasasi agaabattiddewo e Kamwokya okumpi n'Acacia Mall era yategeezezza nga bwe badde gudde mu lukwe lwa bano nga baliko ensimbi ze babadde baagala okubba. Abasirikale baffe ababadde mu kikwekwete ekyo bakoze omulimu gwa ttendo ate ababaddewo bannyonnyodde nga bwe byabadde. Wa boda ajide ku piki n'atupaakinga maawo ati wagenze wetawo nakikanga 2 niwabaako omulala amuviirako emabega n'amukwata n'amugamba weebake wansi. Omusajja ne yala wansi wasina wansi n'amugamba ntunuulira omusajja n'amutunuulira omusajja akwase episi n'agijayo n'amukuba amasasi 3 wano mu mutwe. Ebibuuzo wano we bivudde nti lwaki abantu abataalwanye ate baakubiddwa amasasi. George Musi ng'ono munnamateeka agamba ekyokumalaga kuba abantu amasasi kikyamu kubanga abamu basobola okuba bassaalumanya. Etteeka lya poliisi, Police Act, ebagamba kozesa reasonable force gemaanyi ag'ekigero. Kaakati ekigero kisinziira ku bulabe ki obukwolekedde. Kyekitegeeza ekyo nti oli bw'aba naye akuba amasasi of course nawe osobola omuddiza. Kaakati okusinziira ne ku poliisi ennyini kyegamba tennayogera mu kiwandiiko kyayo nti bano babadde bagiddiza amasasi. Musa agamba kimanya amateeka poliisi okuvayo n'esindirira omuntu amasasi kubanga kimuggyako eddembe lye ery'okwewozaako. Kaakati botta omuntu nga toyise mu nkola eyo ate nga tekiri mu self defense oba okwerwanako tinaye abadde akuddiza okukuba kutta buba butemu mu luzuulo kya extrajudicial killing ssemateeka kyetakkiriza. Poliisi etubulidde tekyanoonyereza ku kikolwa ky'abasajja baayo oba kituufu eky'okutirimbula bano. Tukyakola okunoonyereza ebinaavaayo tujja bategeeza. Poliisi egamba nti ebimu ku byebagoberera nga bakwata omuntu abaateeberezebwa okuzza omusango eky'okutta tekikulembezebwa okuggyako singa wabeerawo embeera ey'enjawulo. Singa omutuukako ne yeegonderera n'agamba tugende oba omutuukako n'atandika okulwana oba omutuukako ng'atandise okulwana awo oyinza okukozesaako amaanyi agasingakaawo. Wadde nga Musa avumiridde ebikolwa by'obubbi agamba b'enganda z'abagenzi baddembe okwekubira enduulu era essiga eddamuzi okufuna obwenkanya bw'abantu baabwe. Famire yaabwe zirina eddembe okugenda okwekubira enduulu mu kkooti. Kaakati awo poliisi ye ejja kujjayo nayo kijja kugikakatako okujja okuwaayo nti bwe twakubira bano amasasi bwe twabattira waaliwo obulabo bwali butwolekedde nti tusobola bakwata. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeezezza nga babadde bamaze ebbanga lya ssabbiiti 2 nga balondoola abantu bano. Poliisi egamba bano babadde 8 nga 2 bakyaliira ku nsiko. Babadde 8 naye waliwo ababbi 2 oba gye tuyita bakomanda abadumira abavubuka bano bo baduse. Guno si gwe mulundi ogusoose abakuumaddembe okutta abantu abagambibwa okuba bamenyi b'amateeka.